Omuzuulira waawano nga takyayagala kunaaba oyo aba aligudde omulala takwatagana na mazzi. Nkozesa omponyi okusekererwa abo abatakumanyi, nyimusa nange omponyi okujeregwa abatakumanyi abalowooza nti gwe walemwa, abalowooza nti bo bageze okusinga. Amanya nga bampita Metani Grabonga ebigambo ebyo nno mbizze mu kayimbawo ke wankubira mukko luli nga tuli ku dojo ewa Oscar. Mbadde nsaba okanyimbire mukko ka gospel kaffe kali wankubira bungi naye waliwo kali Mukama ya something like that kankubire mukko Akani yali amanyi aka gospel ako waliwo n'akalala tuyimbe kano yali amanyi oba Mukama wa amaanyi tuyimbe kano akalimu obugambo obwo Mukama mbonye aba ko wonkubira mwako banna yani yali amanyi jolituka kweyolefo joliko ngojeko Katonda teri n'omu yali amanyi bannaye ani yali amanyi jolituka kweyolefo joliko ngojeko Katonda teri mwanadamu yali amanyi Bambi enensi kaseerezi ate kute Mukama wakuseerera Mukama mpaniriza omukono ogw'ekisangu fuula eddala enseko z'abalabe zikome batakuwa kitibwa baleko tusekerera abakusinza tuganyulwe ekimala otali kibamiranga mu baana bo wamma ani yali amanyi tolituka kweyolefo gy'oliko eko Katonda teri n'omu yali amanyi ani yali amanyi tolituka kweyolefo gy'oliko ngojeko Katonda teri mwanadamu yali amanyi wankubye tuni obula mugamba ki gwani abantu beyanjulire bampita Dr. Love Mbalagavu mu mutima Dr. Love Mbalagavu mu mutima kubanga omutima gwange teguliimu yadde ejjinja yaddeko newankubadde feesi ejjudde embalabe n'omutima Katonda yagwoza. Katonda afa mutima nakukkiriza kwokka gw'osobola okufuuka ebyawandiikibwa eri abantu nga Katonda akukutteko ne bagatubeere ng'omusajja oyo ne Matayo yalinga ggwe baali bajjajjaffe ffe tuli bazzukulu buli alina okukkiriza Katonda amufuula ow'enjawulo n'ebigambo bye biba byanjawulo. Omuntu atamanyi nsi eno abanga oyo atamanyi kusoma atunudde mu kitabo ne bwe kibaamu ebiwandiiko abirabanga ebitaliimu kubanga tamanyi kusoma. Ate si buli mugagga nti yasinga okumanya ensi eno. Kituufu omugagga asobola n'okwerabira ensi eno kubanga ebimu aba takyasobola kutuuka gye yatuukanga aba yakkakkana naye okukkakkana tekuba kulungi ne bw'oba ofuuse omugagga oyitanga mu bantu. Okutambula mu bantu kukufuula ow'enjawulo kwegamba sente tezikukomyanga life gye wali oyiseemu osigala yeggwe. Ndabye bangi sente nga zibakyusizza nga sikyasobola basisinkana naye nsanyusa okulaba muganda wange gwe leero nsobodde okulaba face to face. Kyebayita sente kyeki, kyebayita obugagga kyeki Dr. Love? Obugagga by'ebintu ebikwatibwako n'emikono n'oyo yenna atannabifuna nga mulamu asobola obbikwatako wabula kukyusa ntegeerayo ng'ebadde enjavu n'ofuna entegeera engagga obwe bayita obugagga. Dr. Love ku sayidi obwe bugagga nale ku sayidi yange nno nze ndowooza nti obugagga gwe gw'omutima gwe gw'omwoyo ogwewaayo okutuuka ku bannaffe abalumwa gwe gw'omwoyo ogwewaayo okuterawo emikono bannaffe abonaabona era gwe gw'omwoyo ogwevaayo okumenya mu kijanjaalo ekimu ky'oyina n'okiwa ne munna alumwa enjala gwe gw'omutima ogukumaakuma bannaffe abamenyese bemyese ab'ensi beeyuzaayuzizza
ne tubawo essuubi nate se bwe mpita obugagga buli obwensi abalala batwala ng'obugagga nze sibuyina nate ku saidi yange neebala mu bantu abakyasinza obugagga mu nsi olwakiri kyeggambye ekirala twakoma osisinkana dda ojjukira Ian mumanyi eyali akuba ebifaananyi banga ddene nga Ian simanyi amwerabira yali talented, yali extra talented. Asaako omuntu akuba bifaananyi nga Ian nga ye muntu ayinza okuteeka ku lupapula ne weekanga ngolooza gwe batadde ku kisenge kiri ngolooza gwe ayimiriddeko naye nga just yakutadde ku posta oli omusajja alimu obwakatonda teyali yekka. Ian waliwo ekintu kyemujjukirako bampaddiiru ya waliwo kiranti yali ayagala omukuba mu bwayi by then nga simanyi kukozesa bwayi nempa Ian ddiiru ankubira omwami oyo mu bwayi kyali kifaananyi kya birthday dda myaka nga 10 emabega. Kaakati Ian bwe namuwa ekifaananyi nga lwe ngenda okumbanja ekifaananyi ntama mu vibe paka ku lunaku lwa birthday bamaliriza banjigana poliisi. Ian kyokka ate nga Ian bwe weewaayo okukola ekintu akola ekintu n'ogamba waawu omwami ono malayika za Katonda zituula ku ye okulamula ensi eno. Yalina obuzibu mu Ian ng'akola ekyo ekimuli ku mutima so si nti bampadde omulimu ngwanguye naye bw'aba asazeewo nga n'olunaku olumu ekiro ekyasobola omulimu ogumala naye bw'aba tannasalawo nga toyinza mugamba nti nkwongeramu ssente yanguwa. Kati omuntu akola nga ye ng'aliko obwakatonda yeewuunyisa nnyo abantu ebiseera ebisinga alabika ng'omulalu kubanga n'ebyayogera oba owulira nga tebiva mu ye kubanga obyewuunya ng'ate muntu munno ye ayogera atya ebyenjawulo. Kale Katonda alina engeri gye yalunga b'artist yabalunga obwongo n'olulimi lwabwe. Omuyimbi oba omusizi w'ekifaananyi oyinza oga taata wa musomesa kubanga ensi gyevudde paka kati kuliko omukono gw'abayimbi abasomesa n'abasawo kubanga ensi eyimiriddewo. Kyova nti ebyo bye walaba okuva nedda obissaamu ekitiibwa osobole okubanga osobola okukola ebyo byefaananyizo bwe bisingako naye nga biri bye wasooka bye bikuwadde ekkubo osobola okukola ekisinga ku kyaliwo edda. Naye bw'oyisaamu ebintu ebyaliwo amaaso n'ebipya baba bajja byewuunya ekyo ky'oyinawo kifuula entandikwa ovumbula ekirala. Abantu tuli bavumbuzi naye atafunye kadde tasobola kuvumbula buli kimu omuntu alina kiwa kadde ne Mukama n'agonza obudde obwo n'amwanguyiza. Katonda bw'omuwa obudde naye abukuwa naye Katonda si gwe amusalirawo nti anaabikola enkya oba anaabikola lubi wabula ali n'abo abalina emitima emigumiikiriza. Kyova nze ebiseera ebisinga eva mba n'ebisawo bino abalala bandabanga abonaabona naye n'atabonaabona kyennoonya kyanoonya nti omuntu agumiikiriza tafaayo mu mbonaabona ye kubanga omuntu atuuyanye aba alina okulya ku ntuuyo yoosi newankubadde oluusi bigaana naye tekikugaana n'enkya kukola nga kukeera nga bwe wakedde kubanga omukisa gusanga oyo agunoonya. Omukisa teguyinza kukusanga mu buliri. Kale ako kamesegi nkasindika eri omuvubuka yenna amanyi nti emmere ewooma naye nga tamanya ninasooka ttuuyana asobole okulya alidde yafuna n'amagezi agagula empale oba n'engatto naye omuntu atannalya n'ebirala tasobola birowoozaako. Kaakati ebintu ebimu njagala biri personal nnyo naye tofaayo. Mbadde njagala omanyi nze nga nze nkwegomba gw'omu ku bantu aboogera nempulira nti olina ky'oyogera ensi teetaaga okuwulira. So mbadde njagala nte ku interview eno n'omuntu ali eyo omwana omuto omuntu omukulu abeeko ne kyagiyigamu. So ebibuuzo ebimu nja kubikuuza nga biri personal
biyinza okunyigiza kimanyi oli sita emunyenye terumwa n'abantu bwe balabira nti erumwa ate lweyongera okwaka abalala okufuna ekitangaala. Wali oguddeko ku ddalu? Naligwako nnyo. Nze mmanyi eddalu. Kiki bayita eddalu era kiva ku ky'omuntu okugwa eddalu? Omuntu okugwa eddalu ebiseera ebisinga eba stress. Eddalu lijjanjabibwa na birowoozo ebikyali ebikkakkamu kuba ebyoli biba tebikyali bikkakkamu. Ebirowoozo ebibudaabuda binnewaabyo tolibisanga na buli mutwe gwa muntu baba batono. Omuntu ateeka ku bwongo okubeera nga bwandibadde buteefu. Abantu tebamuwa budde omuntu bw'atyo ng'obwongo bwe bwakyankalana. Naye ng'obwongo busobola okujjanjabibwa nga si ddagala. Ennyanja ogimanyi? Ennyanja ku makya eba nteefu. Naye gye bujja bweyongera ne yeekyanga bye bayita ejjengo. N'obwongo bw'omuntu omulalu busobola mu ddakiika emu okuteeka ng'amazzi ag'ennyanja ago. Ne bagwa nti omulalu gwe n'owakana naye nga bakugamba bo bamanyi muki? Mulalu. Naye senga ejjengo eryo lijja mu mazzi ne lijja mu bwongo kwe bayita okugwa eddalu. Obwongo ne bukyankalanamu. Kyankalana ate nga teryayinza bubudaabuda. Kyakyakuviirako gwa eddalu. Onansonyiwa sawa nnyo okozesa kigambo ekyo naye njagala nnyo tukozese platform eno abantu okumanya kikyoli ekituufu. Abantu okumanya okuyiga okubako ne bye bakuyigako. Saagala bantu balabe kinyumo. No. Njagala abantu balabe kale. Kyemmanyi olina emboozi nnyingi eziwooma. Naate njagala abantu bawoomerwe nga towe bayiga. Gw'olowooza bw'opimaapimamu kyakyakuviirako gwa eddalu bw'obipimaapimamu. Nze bwe mbipimaapimamu nabeeranga mu bannange ng'akasente nkayina kituufu. Naye omuntu yenna ali obulungi nga yeetaaga ettutumu n'alwayo okuba nga akola ettutumu kisobola okukusuula eddalu. Mbuuza lwaki kisobola okukusuula eddalu? Bw'obeera n'amagezi nga mangi nga togafulumya gafunamu value. Go nga go gatuuka eki obwongo butuuka ne bukola ki? Nti ebigambo bye nnyina bingi bisobola ozimba abantu. N'ebizimba abo nandibadde nnyina wendi nga nsobola okutereeza abantu n'obbasomesa ebintu bye ntegeerako. Naye sisobola kufuna we mbasomeseza kuba nange mba bize anoonya ekyokulya. Naye ng'obwongo bubudaabudde bunne waabwo. Buli omu Katonda yamuteekawo olw'ensonga. Omusomesa tasobola kujjanjaba ng'ate yasomesa omusawo. Era bw'alwala naye agenda wa musawo gwe yasomesa. Kati buli kimu Katonda akiteekawo kibeewo. Naye ng'ekireeta eddalu ebiseera ebisinga stress. Stress yakuyitirirako. Yampitirako stress. Yava ku ki? Yava kubanga nze okuva edda n'edda nali muyimbi. Mpuze n'abayimbi. Kujjukira nga olina Rock Giant edda nga tukyali bato. Akati nze muntu asobola okubalansinga naye akati eddalu lye lijjawo no bate lijjawo. Naye lwakuba nti naligwako. Atagwanga ddalu tasobola kujjanjaba munne eddalu. Nti nsobola okwawula ebika by'eddalu naye akati eryoyo liri bwe liti eryono liri bwe liti. Naye nga so n'okugenda ng'omuntu yeeyogeza abamu baliyita ddalu. Waliwo omuntu anyumya yekka nga teyeetaaga muntu gwanyumya naye nga akuba n'obukule. N'eryo liba ki? N'eryo baliyita ki? Ddalu. Naye obwo businga kukola ba superstar okwogera ng'oli wekka nga teweetaaga muntu n'oseka n'okuseka ne wekkakkanya wekka. Superstar ow'akabi tatera kunyumya n'abantu mpozi nga kituufu azze bayimbira. Omuntu ategeera yenna ye muntu asaba Katonda asobola okufuga obwongo bwe
kubanga batono nnyo abasobola okumanya eddagala ly'obwongo okujjako Katonda. Sirabangako mulalu gwe batomedde. Nange nkyewu. Omulalu abaako byategeera. Era abamu ne bagaa nti oyo lubaale. Lubaale empewo bwe zirinnyo omuntu kituufu akola ebintu eby'enjawulo n'ebimuvamu biba byanjawulo, naye eryo eddalu lisobola okuwona kuba tasobola kweyambula. Aba akyalimu okuswala. Omuntu yenna aswala eri abantu taba mulalu. Oyo abamuyita omulalu yaba abiraba obulala, kuba toyinza kukola bituukiridde byonna era naawe nange byenkola n'oli byakola mulimu kyakola nga kya bulalu. Teri muntu asa ku balansinga ddalu lye Ngalagadi bwe yagamba, buli omu mulalu. Naye gwe Katonda kwatirako bukwatizi eriryo n'osobola oddibalansinga n'akuyamba. Kyovula omulalu asala ekkubo n'agenda ne batomera omulamu atalina kyabadde. Kwegamba ebintu bya Katonda tubimulekera ne tumusaabusa byatutooleko. Tubeeko naffe byetulaga bannaffe tufuuke oba ekyokulabirako. Naye nze kinneewuunyisa nnyo okuba nga njagalwa nnyo abantu. Njagalwa omwavu n'omugagga. Amagezi ge nnyina ga nnimiro nnene ngazi. Naye siina we nnima. Kati oli mu kulima. Okuva n'olwaliro njagala olime. Njagala olime. Wali tokoonamu ko wano? Awo nali nkoonawo n'enkendeezaawo. Oza si kye kyakuviirako embeera eyo ey'okugwa eddalu wano tewayitirira? Awo nno waliwo okuba ng'omikisizeemu ne kye tuyita omwenge. Ebyo akakantu tekeetaaga kagatta. Akantu bw'okanywa kokka osobola okumenteininga obwongo bwo, naye bw'okagattako n'ebyokunywa ebirala ng'omwenge ate kwegamba kakuba nnyo. Wali onywa omwenge ng'okwatawo bw'ogayamukko omutwe ne gubuguma. Nze ndudde nnyo mu balasita naye akakoola kannema. Wabula ate omwenge n'akantu ako omutwe gubugumira ddala. Nolowooza baataddemu enku oba ogiraba nga ttanuulu. Genereeta Era ng'olabya ddala oba onaavaamu temusobola kuvaamu ttafaali bw'eba nga ttanuulu nga teriyidde. Nali neeyokya nnyo ttaano. Embeera eyo wagivuunukotya kubanga nze njijjukira. Oyo twali mu ghetto yaffe eri mu Ddojo. Nga tunyumya ne nyimirirako naawe wagenda abantu ne bampa emboozi eyo. Ne bangamba nakati akyali ne wakivuunuka otya? Ne mbagamba no. Tali. Wavuunuka otya embeera eyo? Wakikwasaganya otya? Kuba si kyangu. Si kyangu, nze ndi musajja musabi. Abwe nkuga byonna Katonda yatuyamba. Katonda yatuyamba okuba nga tusobola okukozesa ebintu ne tubivaako. Abamu banoonya n'eddagala bivaako ng'ate baabiyiga tebanywedde eddagala. Naye akengo kyakaliko. Nkawuutamu. Omuzimu njala tugukutule ogwo nagwo leero kubanga waliwo enjawulo oyo wakati wo ng'otaddemu era nga totaddeemu. Waliwo enjawulo nnene. Olaba otyo leero bw'eba entandikwayo okuva ku kantu ako mpola mpola. Kuba nze nkulabamu obusobozi bungi nnyo 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 bw'oba oli mu mbeera z'olimu. Olwo lwojja nange nensoberwa. Naye olaba otya luba olugendo olw'okuva mu kantu ako ne tubaako n'engeri gye tutekanyamu obulamu. Waliwo ebyokunywa bingi ebisinga akantu ako okuwooma. Akantu ako twandisoose ne tuva ku mwenge ogwo. Ogwo omwenge gwa bulabe nnyo. Akantu si kabi singa omwenge onnyambye ne nguvaako. Akantu okeesiga omwenge gwe weekengera. Mubi nnyo omwenge. Naye akantu ako ko. Akantu ako kaba superstar nga bw'obimanyi. Kakati sokoddemu ntangaaze embeera eyo givuunuka otya? Ekyo kavaako. Embeera yo
y'okuba nti wagwa eddalu walwana n'okomawo wabigattagatta otya kubanga embeera mwe twali nze nafuna Katonda nanzijukiza kye nnali nenfuna okuswala nga nzijukidde kye nnali era okuva ku olwo tekiddanga kubanga namanya ensonga nti sirina kwesitressinga olw'okuba nti ndi mulekwa sirina muzadde n'omu nga nyina okwebika omwenge ogwo n'ebikka enjaga eyo nfuna otulo buki ate nsobola okukwasaganya obuyimba bwange naye ng'omwenge ate mubi nnyo manyi n'okuwandiika obuyimba ne mbukomya mu kkubo olw'okuba nfunyemu mba ndi awo ntambula ne nkajjukira bujjukiza kale ne ngamba ye oba nakakomyawo ako buyimba bungi bwe nnyina mu mutwe muno ebitabo byonna bisuula neesiga omuntu okusinga ebirala ne bwe mba ndi n'omuntu yakwata ekitabo nze ne mbijja mu bbanga nga bw'abiwandiika obudde bw'ekitabo si buyina bw'owagwa eddalu wakomawo obuyimba otobeerabidde omuyimbi tasobola kwerabira kuyimba buli bwe wayimba emabega nga tonagwa ddalu wakomawo kyabumanyi bulungi nnyo ambujjukira omuntu agudde eddalu abeera active nnyo bw'omubuuza ekibuuzo akuddamu tabikkula nsawo alabe oba ansi eri mu nsawo omwo abeera active wabula ekimuleetera okubanga mulalu okubanga tassa kimu n'abalala tategeera bye bategeera ategeera byabwe yasala eddiiro nadda eno gwe bw'olaba omulalu ng'atandise oggwa eddalu w'omuzuulira waawano nga takyayagala kunaaba oyo aba aligudde omulalu takwatagana na mazzi David yabiwulidde David ontawanya okunaaba wano omulalu n'amazzi kwata wano nzire wano omanyi agenda avaako waliwo abantu abakomplaininga nti omuntu ono abamu baba nabafuumo nti bawanga amale ennaku 3 tanaaba aba atandise okusala abatandise okusala eddiiro oyo aba takyali olinga bwe wamufuna omulalu n'amazzi dda wano nzire wano n'okwoza awulidde ebireeta eddalu ebiraga omuntu takyaddamu kuna takyaddamu kwoza kati azze engulu najjukira nti abantu banaabo oyo aba awonye abajjukidde kye yali abamu babeera ebutabika ne bavayo nga tebawonye ziri empeke ze babawa tezijjanjaba ddalu nazo zikubanga enjaga abeera awo aleke kuddukawo abeera awo kaakati eri empeke ekuba okusinga enjaga ate ne bakugamba mbu yejjanjaba eddalu wabula ekubeeraawo paka bw'onadda engulu n'ojjukira kye wali ebutabika teri gwe basiibula buli azze engulu yejjayo yekka wazuula ky'oli wakizuula otya nze namanya ekintu kimu mu nsi eno nti bwe mpa Katonda ekitiibwa nali musajja musabi nnyo nga sinnayiga mwenge guno era njagala omuntu anyweza mu kifo mwe nnali mwabanziza waliwo ebyamagero bye mmanyi eri Katonda osanga binaatuukirira okuva lwe yandaga nti buli omu asobola okugwa eddalu ate asobola okuwona naye obwongo obubudaabudde omulalu bulina kuba bukkakkamu kuba omulalu yeetegereza nnyo y'ensonga tayogera na buli omu ekirala tasobola kubeera na mboozi n'abantu babiri mu bantu bonna ayogera na muntu ogwo omulalu ayagala nnyo ba strange okusinga bulijjo aba mumanyi kubanga ye aba amanyi nti bamugeya oyo ddala aba mulalu oba bayakolamu bukozi bw'ati aba yeetaaga kubudaabuda
obwongo bwe budde nga bwe bwali. Obwongo wabudaabuda otya? Obwongo babudaabuda ng'oli omanyi kyayagala. Bw'omanya kyayagala ng'onyumya naye, ye nga ye agenda dda engulu mpola mpola ng'omuntu bw'abeera mu kkoma balowooza afudde. Era oba oli awo nadda engulu. Waliwo ekintu kye nnemeddeko ennyo kubanga nnyinza obutaddamu kufuna mukisa gwogera naawe mboozi gye njogera naawe leero. Waliwo kye nnemeddeko nnyo kubanga tuli mu mbeera erimu bannaffe abamenyesemenyese obwongo mu mbeera eyo. Tuli mu mbeera erimu bannaffe abalemereddwa okwandolinga embeera eyo. Ng'ate naffe abandi bayambyeko okujandolinga tetulina experience emala. Tetulina experience emala kufumiitiriza kye bayitamu wabula nga naffe tugambolinga. So bwe nkufunye nga wayitakoko mu mbeera eyo ky'obola nemeddewo nnyo kuba nze kye mmanyi eddayo bwe waligwira ffenna twali ku street nga tweyiiya nga twesangasanga mu makubo. Nze nakusanga ngaeyo nali ntembeeya ngoye nga nkusanga ewalo kijaya nti eyo olumu kujja live nga bwe ntembeeya ebisiige ebifaananyi nga twegwako bwegwi. Naye mu mbeera eyo gye walimu kuba ndoza twalina famire waligwa ate nodda. Njagala tugende ebuziba weezuula otya, wakirwanyisa otya era wakivuunuka otya. Kugamba njagala tukiteekere tukisembeze okumpi eri bannaffe abo abali mu mbeera gye tulimu ababadde bagenda okuyitako mu mbeera eyo n'abagiyitamu n'abo kale abaliba n'emikwano gyabwe egiriyitamu. Kugamba interview ene bayambe, emboozi yaffe ne bayambe okubaako ne kibayamba omuntu oyo alikiyitamu oyo akiyitamu. Kugamba ensonga kinemeddewo nnyo. Sigamba nti nkyogera mu bubi naye we nagambye nti tukozese time eno tubeeko ne kitugamba ensi. Ebintu ebimu biruma naye bagamba nti sometimes okifulumya kikufuula ow'eddembe. Bwe kitakuswaza n'okisaasaanya kikuwa eddagala ate era omala n'owangula. Katukifulumye naye ate bannaffe batuyigemu. Weezuula otya, wakirwanyisa otya, wadde otya.